twakulabanga wali wa blockinga Calvin Kayanja naye ate Calvin Kayanja samu blockinga ne Calvin teyasoma kati just abantu babajja ku live nga bogamba nti ono abadde byayogera sibyagala ne mmojjako talina kyagamba gwanga naye nga simu blockinze samu blockinga yes nali mujjeko bujja kati nalowooza mu blocking sola mu blockinga kubanga omuvubuka oyo mwana muto buli lwe twewala abaana abato bwe batyo basobya nnyo singa tebaba bakuba ku mikono kati singa omublokinga n'otayogera naye oba n'omugobera wala n'otamusembeza mu beeko bye mu nnyumi yaako ayinza okukola ensobi endala nnyingi kitegeeza tosobola mu blokinga mba neetaaga kumugamba nti Calvin kintu kiri bwe kityo kino kiri bwe kiti kuba naye atalina lwabeerewo omugaso teri mula talina mugaso batuuka eyo mayumba ne beerikodinga obuvidiyo obwobwereere ne babugabira abalenzi kati omulenzi ali waka vidiyo yako nga kwamukwasiza kolera kino bw'otakikola nja kukata n'abamu ne babalimba mu masimu gabuze kumba omusajja essimu era yagiyina n'agenda n'afuna referensi kati ate ne bakuweereza omuntu omwala okulaga nti ayina obwereere bwo kati nawe njagala nkubire abakyala omulanga mbajjukize nti ekyobugagga ky'olina mu nsi mpaka lw'onaafayo ensujju eyo kyekyobugagga omukazi kyogenda okufa nakyo bwona taliko kigalabanja nga buli waguli naye mu mukwano ng'olikodinga ng'omuweereza ojja kutuuka nga ensujju eyo tokyayagala gitumulako kubanga ntwala omukisa abakazi obategeeza nti ensujju eyo gye mulaba si nnungi si kyekintu kyolina okubeeramu nga buli kadde otunuulira n'omusajja bw'anaagyetegereza ejja kumutama agambe ensujju gwe nkulabye naye ontami olw'ensonga ntemera bimuli buli lunaku nti yali yaleese byakyembwe nti ejja kukeera ebyeta ebyalwedi terina kibuzaabuza kitegeeza buli lunaku lwagirayo bwete wegenda ofaanana mpaka lwenamutama agisiimule muki musimu ye Hansford gemanya gange awanda boyiji kwe tuliko tusizira okubanga atutematema ensonga zinala ziri atubagala nnyo mikwano gyaffe abaganda baffe ayona gye musizo okanga mutulaba mubadde mutubuuza Nnaalongo nateera n'olwaleero atusazeewo tumunoonyeeko tutemeteme mutuwayewaye n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ate nga ne Dina Media abakugamba nti olwaleero nabo akwebaliisa okubanga onyiga subscription eyo then ekintu n'obanga otambuliza ddala bulungi nnyo atulamu ssente Haji Ibrahim Nasulu onagamba agendayo kubenga akutombojereddwa n'ebirala ebigwa mu kkowe obulamu abenga abutereeza ayina mbaweri awo n'ebirala byakola biraba ku scroll so okubanga omuyisaamu akasimu ekintu ekibanga kitambula bulungi Nnaalongo abuuza kubatulaba tandikirewo mbalamusizzaako mwenna amanya gange nze Nnaalongo Kitonde Nampijja muko omusajja atalina nadde omutawaana n'ogumu tolina nadde omutawaana ng'ebabegakaawo bibadde wali wanona wali nga biringa ebitagatta bulungi muko omusajja nsigala sirina mutawaana oba obuzibu butono baka abasajja tubumalanga ebyaddala omwana ali atya ali awo atalina nnyo obuzibu kati agenda aterera mpolampola Nnaalongo tutandikirewo ku ezo zennyini ensonga omukyali oyo alina byayiga muno era donasiya tesi abaana abasinga beetaaga kubuulirira si kubasiba ndowoozaamu nti nkatinga mukwano gwe bonnange nno situli ba mukwano ndakuba Abannayuganda mwemwena bye mwagala bibe nti ne mubitondawo kati ate engeri gye ndi bize mu kulabirira omusajja n'abaana sijja kubawakanya bye mwagala bibe naye situli ba mukwano just muntu Omunnayuganda nze buli muntu yena gwensanga nga obuyambe bwayagala mbusobola ndeka mbumuwadde abo abantu abandabidde ebbanga ekyo bakimanyiiko kati omuwala oyo namusangira mu budde bwe yali yeetaagiramu obuyambi ate najja afuna obuzibu ng'azze kulaba nze kitegeeza nalina okumuyamba kati ebirala ebiddirirako ebyo biba tebinkwatako nze ogwange gwakumubuulirira mukyala bw'ateekeddwa kweyisa ddembe lyo bitwala oba obigaana era awo wennyini twakulaba nga wali wa blockinga Calvin Kayanja naye ate Calvin Kayanja samu blockinga naye Calvin teyasoma kati just abantu babajja ku live nga bogamba nti ono abadde byayogera sibyagala ne mmojjako talina kyagamba gwanga naye nga simu blockinze samu blockinga yes nali mujjeko bujja kati nalowooza mu blocking sola mu blockinga kubanga omuvubuka oyo mwana muto buli lwe twewala abaana abato bwe batyo basobya nnyo singa tebaba bakuba ku mikono kati singa omublokinga n'otayogera naye oba n'omugobera wala n'otamusembeza mu beeko bye mu nnyumi yaako ayinza okukola ensobi endala nnyingi kitegeeza tosobola mu blokinga
mba netaga kumugamba nti kavi kintu kiri bwe kityo bakino kiri bwe kiti kuba naye ate alina lwabeerewo omugaso twali alefe tulowooza nti kyateredde just abo baana bato abatunda mu nsi bangi beetaaga kwogera nabo just nga bw'oyogera naye ategeerawo n'atereerezaawo tebeetaaga just kuteekako biifu oba kunyiigira no kati Kelvin ali omu kati ku batabani bange be nazadde naye kati mutabani wa Nalogo badde atogere ku nsonga recently natambulako nengendako waliwo organization gye negatta ne tugerako mu rehab ez'enjawulo nga 3 naye kyazuuse nti abavubuka okusingira ddala ate abakyala oba abawala kale beeyongedde okubanga ebiragalagala bibajjako abamu betwayogerako nabo abagenda basuuka ensonga ezisinga ziva ku mukwano gutabudde eddala ensi lwaki ate kikosezza nnyo naddala abavubuka ate nga tulowooza nti abantu nga mmwe mwajja okubanga muyamba abantu bano tebagala bawuliriza oba abantu abasinga ebintu by'amakulu tebagala biwulira bagala nnyo ebyokweyambula bagala nnyo ebintu ebitalina nnyo tebimugattako nga bwakiraba kikomaawo wakirabidde bwe weewala okumanya n'okutegeera okyakola ensobi nnyingi kuba omuntu atayagala kumanya tasobola kutegeera olina kwagala okumanya obeeko by'otegeeza ne by'oyigamu kuba omukwano si basusse okugubaamu goza gwatandisewo wano wajjidde gwaliwo emyaka mingi nga situliwe nga gwe weeguli bwe twajja ne tugutomera ne twagusanga ku nsi nga gutaaya kitegeeza olina okubaako by'ogukozesa tokkiriza gwe gukozesa bye gwagala wabula gwe bakuba ogula emiti ng'ogambe nti ngenda kufumbira omwami wange nzaala abaana sigenda kunoonya bayendako sigenda kunoonya baana bazadde ngenda kulera be bandeetedde gwe lwana kuliyetinga mirembe mu mukwano ogwo gwe lema gukozesa kubanga olina byoyagala bakukolere ojja kuwunzika olina depression gyotagenda kwejjamu kubanga gwe olina byoyagala ng'ate n'ensi erina bw'erina okutambula ebyo nno bibiri byanjawulo naye kitegeeza nti balaga tebaagala kubanga bawulira tubawulirira olw'ensonga tigina emirimu gya nakyewasinza gikola buli lunaku kuba tulina gavumenti etufandinga kitegeeza nze abafuna omukisa ne bajja wano ku Mande ku Lwokusatu n'Olwomukaaga bansanga bera nenjogera nabo naye nga tukoze tutya okuba nga tubimalamu kozi omuntu abasinga bwe baresootinga eyo kiba kizibu ate okukomawo mudde kwogera nabo ekyo kigambo kitta omuntu ate kiwonya omuntu goza omukwano bagutandika nakina bigambo kitegeeza gwe omuntu aliraanye omwana bw'olaba nga alina kyakola ekiyinza omuleetera obuzibu yogera naye gwe tofaayo bakola otakuwuliriza ajja kumalayo ejjusa ebigambibwa mugamba n'atabikola ki n'atabikozesa olw'okuba alina eyamuwa ku magezi ajja kutuuka ayagala okugakozesa ajja kuba agamanyi era agakole ki agakozese okusinga okumuleka n'ogamba bamama bawala b'omulembe guno bazibu nnyo si bazibu buli muntu yenna ku myaka 17 abasinga baali bazibu naye ensi neebatereeza omanyi ensi eno ye maama asinga eno ensi ekugunjulira omwana naawe n'osiima neemushepinga mushepu waajyo obuki obulungi kuba mu nsi kulondawo olwo mukwano gwange mbadde jala tugezeko nayo kwayamu bo ye ali ku kyeyo then baawe ali wano beefuna wikisi ne baba nga tebyatambudde bulungi omukwano gwe wala guno abantu bayinza kubanga bagukuuma gutya omukwano gwe wala gwetaaga omuntu ng'omwagala nnyo nga tolina bye wamwagalako kyetaaga omwagalira ddala nga wali omwagala nnyo nga yewa ebirooto byo bw'aba musajja nga yali omusajja omuntu ali wala nalongo omanya ate nti olwewa ebirooto byange ate yatuukayo atya mwagala abantu bemutamanyi kitegeeza besanga ku mutimbagano ne batambulira abo ab'emitimbagano bakyakaaba nnyo kuba ezo laavu z'emitimbagano ku 10 kubaako 3 ezibeera successful esinga zonna zifiira awo situmanyi zifaaki oli asobola okuba ne pure love nze yo ku mutimbagano sigimanyira sijja girisikazako olw'ensonga singa yali agiina singa baamutwala dda singa alina nannyiniye naye ogwewala saagala munyumyako oyo nyumya ku muntu eyava wano n'alekawo mukazi we oba n'alekawo nera we bali kubanga ebiseera ebisinga nalonga oli agenze katugeze ku kyeyo n'amala emyaka 2 munne yamuleka wano n'agenda eri waliyo abaliyo kati for example nga bali suyezo mu bed space nze saagala kulowooza kuba agenda kusangayo eri njagala kulowooza ku biki ebyamutwala okukola gwalese wano naye tewali nsi etali mu bakazi ne gwolese wano waliwo abasajja era abali wano bo baafa abakazi abali wano baafa tebaafa kitegeeza omuntu nga wakuvaamu ne bw'aba ali wano era akola ki era akuvaamu wabula omuntu agenda bwafumbirwa noonya omuntu gw'owulira nti omuntu oyo ndisobola omugumiikiriza mu mbeera yonna
okitegeera naye yali kugumiikiriza kati awo anti mwewa obudde mutegeerani omuntu omulungi tikwetagisa mwaka kumumanya omuntu akwagala ebyaddala mu nnaku ntono bamaze okutegeera nti omulenzi ono ampulira naye abasinga mulina abantu nga mubaagalako bintu nga temwagala bo baki bo bennyini kati awo wakyaliwo obuzibu bungi naye omuntu ayagala omuntu ne bwagenda ewera kumawo n'amusangawo era abamumativu nti bawuliziganya okitegeera naye abantu batuuka yenasala communication awabawo problem omanya nti wano teguggwa bulungi wabeerawo ebiba bimukutta olumu kuba emirimu teri muntu aba bize ku famire era abajja kumala abawulizi naye bw'olaba omuntu nga ogezezaako tayiza mwezi 1 2 3 4 5 6 manya alina waseemu mu maaso bw'oba nga yakuzaalamu abaana gwe tuule waka olinde ogeze kukolera abaana bo sooka weebuuze nti singa omusajja ono yanzalamu abaana n'afa nandibaziise naye kuba nze nandyese kitwale nti yafudde dabirira abaana bo tule mu nnyumba y'osirike bw'anaatuka n'ageza kukuba badde alowooza nti byamakulu ne bimudisappointinga n'atafunamu makulu g'asuubira omutima gujja kwangu okuddukira mukazi we n'abaana be mulaba gwonsanga wewaka nga wooli njala era twogere ku nsonga ya abagenda bano ebweru abamu recent waliwo omwami yavuddeyo amanya tujja galeka kuba nsi eyinza okuba nga yamutegedde navayo n'agamba ajja kubanga agenda kutandika okuba nga alundirako bakadaama embuzi era n'agamba buli omu ajja kumanga emitwalo 55 but recently era waliwo omukyala eyali yakozesebwa mu mbeera eyo nga bamuwa ssente zaabwe n'azirya abantu bano bandikumye batya akasente kaabwe because we kabeera awamu era kayinza obutabayamba naye waba akatadde tugeze nga mu bintu bwe bityo ayinza okukasanga ensonga z'abakadaama ezo nibadde nzifuna nga bacomplaininga naye nga sibimanyi buki kyampaliriza okunoonya Kelvin gwe bayita pulezidenti bwabwe njogere naye naye ebigambo emu ku byeyaŋŋambye lwaki bakadaama babbibwa nategeddeko ekitonotono abantu abo bagenda okukola nga tebalina abantu bebeesiga kuba beetoolodde anti obwesiga era tebulimu kitegeera naye kati nembabuuza kiti mbagwirawo akawunti n'amasimu naŋŋamba ebintu babateerako amasimu kwe bassa ssente n'akawunti abamu bazibagulirawo naye naabula omuntu amuteerako ssente ezo nti waba aweereza oli agenda azidepositinga okitegeera naye sisuubira nti omuntu abantu bonna basobola kuba babbi tekisoboka naye abakazi baagala nnyo omukwano kati omukwano gugenda baleetera ebizibu mutuke nga temuna kyemwagenda kukolerera nga mwagenda kwesa ku myaka gyammwe kubanga yatuuse okunyumiza n'aŋŋamba nti batuuka eyo mayumba ne beerikodinga obuvidiyo obw'obwereere ne babugabira abalenzi kati omulenzi ali waka vidiyo yako nga kwamukwasiza kolera kino bw'otakikola nja kukata n'abamu ne babalimba mu masimu gabuze kumba omusajja essimu era yagiyina n'agenda n'afuna lifarensi kati ate ne bakuweereza omuntu omala okulaga nti ayina obwereere bwo kana wenjagala nkubire abakyala omulanga mbajjukize nti ekyobugagga ky'olina mu nsi mpaka lw'onaafayo ensujju eyo kyekyobugagga omukazi kyogenda okufa nakyo bwona taliko kigalabanja nga buli waguli naye mu mukwano ng'olikodinga ng'omuweereza ojja kutuuka nga ensujju eyo twakyayagala gitunako kubanga ntwala omukisa abakazi obategeeza nti ensujju eyo gye mulaba si nnungi si kyekintu kyolina okubeeramu nga buli kadde otunuulira n'omusajja bw'anaagyetegereza ejja kumutama agambe ensujju gwenkulabye naye ontami olw'ensonga nti temera bimuli buli lunaku nti oli yaleese byakyembwe nti ejja kukeera ebyeta ebyalweti terina kibuzaabuza kitegeeza buli lunaku lwagirayo bwete wegenda ofaanana mpaka lwenamutama agisiimule muki mu ssimu ye leka kwefuula kintu kiri kipu bwe kityo kati omaze ensujju ogimuwa ku ssimu azunga nayo anaakuyayanirako ki ko mwekola ebintu bingi kati ginkolere bwoti kati simanyi ate teekako akagalo simanyi ate kati kola kino ajja kutuuka ekiseera nga bukyabadde akwegombako akirabye nga teri gyagenda kutwala kakati bakyala mwe mugezeeko okwegalabanja mulowooze nti mwe musoose okwagala olowooze mbuga ogenda osindikira ensujju agenda kukwagala nnyo ate ng'okola leero naleme kugita kuba naawe okimanyi si nnungi bw'oba omanyi kibamuwa kirungi oyagala ensi ekirabe lwaki bwatuuka kugamba nti mpa sente ez'emyezi 3 ate okola ozimu aleme kugita nga omanyi nti kirungi gwe wali omuwa yaki abakyala mukkiriza abantu bagalewezaawutonokondition muleke omuntu akagale nga takutaddeko obupakkulizo buki bungi abamu obuvidiyo obwawe mulina bumeka onalabako sekadaama gwe bazunze okwo ku gundi nga yali aziniramu omukazi nga yenna ali bukunya oyo yaliko atya yaliko omu kitegeeza bo babasinga amagezi gwe omuweereza wenna buli kanaku n'omuweereza ku makya gwe omukwano guluma gwe omu ye wamulikoodinze ddi nga anaaba
naye yakuyina ng'onaaba akuyina ng'ositami akuyina nga weebase akuyina nga akagulu katadde ku mutwe kitegeeza ko kennyini weemazeemu supu omutamye batono nnyo abagenda eyo nga muli mbeera lwaki be mwasooka nabo temubalina bwe muba mulowooza nti babeetaaga nnyo abamu mwina n'abaana olabe yakuzaalamu yakulema naye kati ate ono gwosanze ku ssimu olowooza nti esajja balina enjawulo babaitanga kudumbu kati kameze wali mwe mwekola ebintu by'ekitumbavu ne mugenda kigenda babonyabonya n'obukadde mu kyevu nga temukyasobola kizza mabi badde wano nga tebalina yadde 10 ate abakazi emyaka gituyitako mangu abakazi obudde butugendako sipiidi omuvubuka w'emyaka 3 aba muvubuka muto nnyo kyokka omukazi w'emyaka 3 mba nkulidde ddala kati gattako okukula sipiidi n'okwekola ebintu by'ekiyungwe ojja kuwunzika nga gwe kennyini weekyayo kyanakyo weeyagalako mugeseeko okuwa ebitiibwa ku mibiri gyammwe omusajja akwagala agenda kukwagala nga takusaye buvidiyo bwa kimenkemenke ng'ajja kwagala temulina bya kamera waba wakulaba ajja kulaba in person naye tebakola ki naye lwaki kubanga bavuddeyo ne batiisibwatiisibwa okubuta abalala ne babuta lwaki abawala tebayiga naye naalo naye nze nandyose nemba nga sirina akayina nze sobola kuwa sente zange oba okata n'okata kuba kitegeeza tegukoma ekitiibwa ate kitegeeza yasinga olyoyagala okikuuma wandiwa tewerikodinga kintu kyomanyi toyagala nsi ekikulabeko oyo gwokawo omuyita oti omumanyi kukomawa wamusanga ku ssimu bwoba osobodde okwesiga gwewasanga ku ssimu leka n'abalala bali ku ssimu bakulabeko kubanga kennyini totya kukulaba kubanza ekintu kyeseyagala nsi erabe nebba wange takirina kubanga bwe yali ansaba teyaŋŋamba nti maama nkwagala okuwasiza ku ssimu nedda kati siina kintu kyalina nga sagala bantu balala kukimanya byali byammwe babiri kubanga nze bange bwemba mulindira mu kisenge kye setaga kumulikoodingira nze bw'atajje nga nina ku ssimu ate kati amabbabanya gamulete wakala n'agajja kuki batakyagayina leka obeereka weekoleko okumala wiiki ng'olumya bulumi agambe nalongo tabanga ate ensuju yagyongeddemu ebirungo okakana nga akukwanza ekyapa ekirala obwebuzaabuza bwodda mu lukubo bwodda mu ndiyo nagaba nalongo ensuju yandiba yagyongeddemu ekirungo n'olwoka obigula ebbinano dde naye gwe wenna omuwadde obuvidiyo alirakisinze ne bwakutunuulira nga ajja bakagamba yono gwe nalabye obwedda mu ssimu bannange mwe mugezeeko okwefuula kiwulira sente bazisindike ku WhatsApp ku masimu gaabwe ne ku akawunti zaabwe lwaki nti omuntu olwo bwemwesiga n'omuganda tera sente mu bbanka bwakubba akubba omulundi gutya tasobola kubba gwakubiri kuba oba olabye ntazikoze eki tazitaddeeko naye okusinga okwesiga abantu omugenda ongulire bino genda ongulire bino oyo akuguliza omumanyi kyenkana ki ayinza okuba nekyamujja ewaabwa bubbi olwokuba gwe tolina bewaabwe bakugamba tomanya nti bamunoonya ne gyeyava mubbi wakukyalo kyokka gwe gwotuma akulundira embuzi kulaba nga kinaasoboka bwe mbagambako nga bagamba naalonga awo tokubye ennyo kyobukisa omulungi omusajja yanzirira wagazi ate banansangawa gyendi ewange ennyonsa abaana bange bananzijawa nze ndiwo bagamba bituufu anjagala oli wadde mba tanjagala gwomanyi omwami wange anjagala kati awo ndiwo okugamba kituufu ate nyina n'abaana tolina nnyo kyoyinza mwagaza sina nnyo kyenjagaza nze nava ku nsi kuba ne goyambye nze olunaku lumu nakolako WhatsApp group nga babeera baginsaba naye mukuba omusajja namanyirwa ng'omuntu akulabira ku ssimu oba nga bumuweereza mumanyiganye nnyo nagende neŋŋamba nze mukuba omusajja nga saagala kummanyira kuba simanyira bantu WhatsApp neŋŋamba mwanyina ze ani gwojjukira mwe WhatsApp group nga ye kyakusukkako nnyo saagala boogerako nnyo nze mukuba omusajja sifanansi yakola ki just njagadde kutegeeza nti abantu bamanyiira ayinza okuba alinako yakwanogana naye mwana naye bada abantu anti nze bankuza bubi bankuza mukuba omusajja aweebwa ekitiibwa kubanga nze waka wembanjoyatame mu meeting banga agamba nalo ng'alina kyagamba musooke musirike webale kitegeera muka omusajja njogera oyogera ogamba ki lezegereko maama agamanya gange wanda bwejikwetukwekisiza okubanga tuwayamu nalo ng'agezaako kubanga awabulamu asomesaamu n'ebirala ebigwa mukolero nga we mumanyi enkola ye nenga ne Dina Media wali ako kamera agezaako kubanga nammwe abatuusaako ebyebakabibwa ebiti nalo tutunuze ku nsonga za Palaso Nalien Skin abavubuka bano abalwanalwana okulwana kuno
manyi twagala nnyo ebyononese eggwanga lyaffe bwe liri ne lwaki naye mu ggwanga lyange nze nakula nnyo nga maama wange aŋŋamba nti lwana nnyo okola emirimu mu budde nneme kukuba nsaagala ntalo waka era nga nze nakula ntya nnyo okubibwa nekyo nsobola okutegeeza nti abantu ba ghetto abo si balalu singa babadde balalu singa mubalaba nga bayimiriza amamotoka mu kkubo ne bagakolako effujjo singa mulaba nga bakola ebintu bingi ebibi naye sirabanko kintu kibi kye bakola tewali omanyi ebintu biri nga byanjawulo waliwo okweyambisa abaggeto okulwanira olutalo waliwo n'owa ggeto nga bulijjo yalwana entalo ebyo bibiri byanjawulo kati alien skin ye wa ggeto omutuufu palaso abaggeto no famire y'amayanja erina enjawulo nnyo ku alien skin nene nnyo kitegeeza mayanja famire esobola okuba nga eribadde bulungi okusinga alien skins family kati omuvubuka oyo lwaki nze mpakanya na bulijjo abamwogerako mu kamera simanyi ali amayirungi simanyi akola biki omulenzi oyo alina abantu basobola okulaga nti naffe abagere tusobola okubeera abakabi era nze mwagala nnyo ndi omu ku bafaanire olwokuba nti nze nzikiriza mu bantu okubuildinga ekyo kye bali ndaba nga omuvubuka oyo yeye ajjayo ekifaananyi kye nga bwe yakula teyeetagisa mujja ajingisa bukambwe yeetagisa muntu mugamba nti alien kino kikole ate ekirungi omuvubuka oyo naawuliriza naye nze kiki nandesabye navuddeyo gulo nenkola akavidiyo nga nsaba Samisa Kisamakula kuba namulaba enjoga ng'ayogera ku alien skin yamwogerako ebigambo nga kiraga nti ye muzadde asobola okubaako kyayogera namugamba nti wano okola bulungi naye kola kino kolamu booti kuba tamulinaako biifu ate teyamuvuma kyangu kya mwana oyo okuwuliriza muki mensaki era nemusaba abantu abo bayite nensaba ne maama wa Palaso abantu amu ne bageza kukomenta nga bagamba maama wa Palaso abaana yebibyakola bimusanyusa naye nesobola kimuteekako bwe batyo nti ng'omuzadde olina wootuuka abaana ne bakulema olina wootuuka omwana n'akufuukira omwana nga si gwe okimulagidde nga ne bw'onaakaaba amaze okikola ki amaze okikola era nakati omulanga ngenda guddamu ngukube olw'ensonga nti nze njagala nnyo emirembe nzikiza nti Palaso teyakoze kibi era musaba yeetondera abaana abo kuba ali ennamuwudde ng'ayogera ekiro ku live n'agamba nti n'abo baana badde baagala bakanyuga ku kizimba okimanyi nti abantu bafiira mu bintu by'ekisiri bwe bityo naye nga ku lwaki muntu munno otuuka ku leve eyo bwetyo nti mufaaki bakubuuza nti mufaaki nti kubanga omuntu yampita ne simwolekera si kubanga omuntu yakola bw'ati bannaaye nze nsaba basobole okutuuza abaana bano lwaki saakubidde Uganda Federation Music Mulanga nti abantu bano bali mu AGM bayinza obutasobola kuwulizaganya nensaba Samisa Kisemakula kuba muntu mukulu nawe mwami Kamiliyoni kati nkusaba oba Kibanda anaawulira Bobi Wine gwe tuba tuyita Bobi Wine tali bize osanga bwanamukubi no Bobi Wine naye nsuubira okuba ntayagala nsi eri mukavuyo ate bw'aba nga ayagala nakubeera pulezidenti anaafuga baki bamaze kwetema biso ate nze muyita ng'omuyimbi asobola naye basobola omuwuliza kuba Palaso era naye amuwuliriramu ate naye menta we nze muyita nga muyimbi mbasaba batunulemu bayite abaana bano Palaso yeetondera abaana ba ghetto abaakoseddwa talina kyagenda kuvaako bw'aba Kibanda oli yakkiriza ne bamukuba omuntu awanise emikono nakkiriza nti wano situlinaawo kubanga yalaze akabonero nti omuntu bwe gwa mu ambushi nga tosobola givaamu tokkiriza kulwana osobola ofunirayo obuvune naye omuntu buli lwakulwanisa nga tomuddiza atuuka n'olaba nga teguggwa ne kimulya ate bye babirikodinze era ne babiteera kati nze nno nsaba abantu abo musobole okunoonya abaana bano mu batuuzi musobola obbiraba ng'ebyomuzannyo abagamba nti Palaso ne abayimbi abalala bwe batyo ali enono bamuwulirako ekinugu ali eniwo gwowagira nze muwagira ndifaanewe bamuwulirako ennugu olwokuba kati tujja kugamba yaliko essaawa kyensobola okugamba buli muntu aba n'obudde bwe obudde buno alien skin bwaba yajja teri ayinza muzaayo ngenda kuwa example kunze kennyini nze nyina wano abantu bangi beekolangamu omulimu nga badipotinga video zange ku TikTok nga baziripotinga ne baziripotinga naye najja ne mbayitako era nentula nensirika mu katebe we natuwe nobayita nobatuuza nabayitako nengenda eri maaso nentuula naye nga vidiyo bazirwanyisanga ne bazijjayo omuntu waaba ayogera kituufu nga kirina abantu bekiyamba tosobola kukirwanyisa buladi kimala nekikola ki nekigenda bazidipotinga ne bazidipotinga nakati bakyazidipotinga nze naalongo mukomusajja owakabi tebakowanga okitegeera so ntosobola kuyimiriza ntuuko ya Mukama nga akkiriza nti egenda kukola ki kati teri muntu asobola kuyimiriza alien skin baaba
respect yajja nakuba ebintu bye tetwabitegeerawo netukakanyanga kati ate banange nyina akayimba ke nakatwano kawaninga omusajja siti ya denja kati muwagira denja ate denja yakubiddwa no omuntu tekitegeeza mbu omuntu bwonkuba oluyine sikuddiza mbu oba onsinga amaanyi nsobola okuba nga nkikozera kuba njagala kulaga nti oli musiru nga gompangudde mukukuba luyi nga nze nkupangudde mu ngeri y'okutegeera nga abantu bagenda kujaji nga bagambe twe tumusuubira okwereega naye okuzaayo mba nkuzalayo ennyo waliwo omuntu ng'agamba nti bamukuba ngumi yandifiiriddewo lwaki bakusiba eruzira ate si okireka ngikyo kyeweewaze n'ogamba sinagasibwa kino nkitadde so okuwangula kuli mu ngeri nyingi saagala mutunuulira ekyo nti yamukubye n'atamukola ki n'atamuddiza obula saagala twongere kkuma muliro mu bantu bano kuba buli muntu alina abamuwerekera kubanga kyenategeddeko nti gete ziba ne bakomanda yadde nga bakomanda basobola okusapootinga Mayanja family olwokuba erudde mu industry naye ate waliwo omuntu nga yategeeza ekintu waliwo omuntu nga ayambako okwezera abasuubuza ebintu ne waliwo abantu nga babisuula ne babitunda bibiri nno byanjawulo kati aliye ne sikiini ye geto omutuufu balala nnyo okitegeera kitegeeza geto bwetasobodde kusaponsalinga alien ebe muliddemu olukwe kuba yategeeza geto yali mu kifaananyi kya geto ekituufu muntegedde yadde n'oli asobola okufuna abageto abamuyambako naye bakomanda abo kwe kulagira palaso mu ngeri tamumalaamu kitiibwa yeetondera abaana bano abageto abakoseddwa olw'ensonga nti okuba omuntu atana kyakukoze kabonero kabi si kirungi omwana yebagenza bamusibasibako ebintu wano waliwo kanyanga yavaayo n'agamba nti yamukuba agenda ntuka ku poliisi ng'agamba si ye yankuba ne bejja nabo be bakola ki nange nnyere omwana amaze oddisaako ekintu ekibi yagezaako nno agezezaako bakyalenjinga ekyala netaba ne poliisi yamanyiza njagala nnyo abasirikale poliisi yamuleka n'adduka kinjagaza abasirikale nti abasirikale abo nze nanjagala nnyo bubera training nenema sibisobola ndi munafu nnyo byannema naye nga mu mutima gwange kye nali njagala okukola ki kubanza njagala nnyo ensi yange naye njagala wakirimba omukuumi waayo nekikola ki nekigaana kati mbawa nnyo ekitiibwa abo basobola okukikola ku lw'ensi yange era yo bantu bensinga okwagala mu Uganda njagala nnyo abasirikale ku levo yonna gy'aliko kasita abanga muki nga musirikale mbasala ebintu ebisinga balemenga biteekamu personal issues bakole omulimu ng'omunauganda alina okukuuma ensi ye gwe bakubye ate gwe basiba ekyo nakirabako wano ku doniasi yange yamutulugunyiza ate namusiba kati enjakala ebintu ebyo poliisi ebibalansinge okitegeera nti omuntu asobola ovaayo nakutisatisa n'omuwabira poliisi fayiro n'ebula ne batamutwala mu kooti n'atakola statement ne bakuvunvubika mpaka noduka nga tokyasula mu makaago so njagala poliisi ekole omulimu gwayo kubanga bo baggwanga si ba muntu Handsful live agemanya gange ndala tumalize Nalongo abutase mukuba wano Nalongo datawo wemulugunyanga bwagende nyola nogamba buli mojja musasuza abageza okuwanga bakugira naye recent beta wanga agenda nnyo ba Airtel yemulya simanyi ne beta wanga agenda speed olako olejjo ne kati tujidde wano waliwo mvuka mukunja atasero manyi yabakubidde akameza bubi nnyo era ku Twitter okutaliiko naye yabadde trending almost ekiro kyonna ekyejjo video ze yakoze Airtel eno tugikoze tya kuba abantu baffe batulabira ku internet okwo naye nga adono bwabadduka nnyo kibadde kigira tekivaayo bulungi omanyize bukyangula essimu ndi ku Airtel yesimu gye nasooka okugula okufuna mu bulamu yali Airtel mpaka nolwairo sigikyusanga mpaka omwami wange yagula MTN kuba yekwakuba naye kyensobola osaba kampuni eyo kubanga buli business agikola abana interest mu yo alumirwe just kuba na Uganda kyokka kyensobola omusaba olw'ensonga nti data yafuumuuka oba simu zaffe zezinywa ennyo simanyi nali ndowooza ffe ba iPhone users iPhone yemulya naye nagenda okulaba ne Samsung nga byonna kyekimu kati yes bafune bakikwatakwatamu kubanga wano ogula data nga wa mwezi
nakola olunaku lumu naggwako kubanga taliiko limiti naye ng'ate wa mwezi kati nze singa nali ndi mu nsi ziri ezaakulaakulana singa kampuni wano esinga nazikuba mu mbuga y'amateeka tewali nsonga lwaki oŋŋamba nti data ono wa wiiki ate n'amalako olunaku lumu bwa nti bw'omukozesa ennyo aggwako kitegeeza gwayogera ekintu totalinaako limiti okitegeeza kyotasobola bwendeka nkozesa data wange mu lunaku lumu nga ntegedde nti olunaku lumu nkozesa GB etya okusinga okuŋŋamba mbu oguze wa mwezi ng'ate ng'omuleka n'agenda bugenzi n'omala n'onsayako ate ngule data omuki naye nga naguze wa muki kyo nno kampuni nsaba justice kitereeze kuba kyabubbe nnyo kyokka mbasaba mu buntu kubanga nze saagala nnyo kukuba bizinensi yonna ne mukunja muganda nga ensaba akakkane obusungu akakkane kuba kyayogera kituufu data yadduka waliwo shoyo ejja mu mwezi ngenda kuza omwezi 3 ogw'omukaaga muk'omusajja ngenda kubeera ku Tavern Woods $1,500 ordinary mutwalo VIP mitwalo 2 tables za mitwalo 5 omwami leeta mukyalawo mukyala leeta omwami wo boyfriend leeta girlfriend leeta boyfriend mwena mujje n'abanoonya emisomo gino gibaddewo naalongo kyanjawulo ki ekigenda okubeera ku Tavern Woods nakusa mwezi ngaasa ekyenjawulo ekigenda okubeerawo njagala abantu bajje bayiga enkwata y'amaka gaabwe kuba abantu abasinga balowooza nti amaka kitegeeza okubeera mu kisenge oli mukuumufu naye omusajja ng'empisa gy'omuyisaamu emukyayisa ekisenge n'aliko okwebaka nga takyagana kwebaka kitegeeza nti ekintu ekirungi ebibi bisobola okukiddibya byokola omuntu n'agamba bannange omukazi oyo mukuumufu naye nedda mbonyaabonyezza nnyo kabulanga n'ekisenge bajje bayiga omuntu bw'osobola okubeera n'omuntu bw'osobola okubeera ne nazaala wo atakwagala bw'osobola okubeera ne mulamu wo ate n'omuvuunuka nga tonobye bajje byonna tubyogerereko wamu buli omu abitegeere mu ntegeera abantu bano oli asobola okujja eka ani buli muntu ajje ayeetaaga okuyiga kuba waliwo yava mu mufumbo ng'alina okuva ku myaka 18 kuba constitution kyegamba n'abalina abaana abeetaaga okubuulirwa babaleeti munaaba n'akakebera emyaka teri muntu mukutu ayinza kujjaawo nze omuntu gwe saza tasobola mukebera ojja kusanga omumpi nganzi agambe nnyina emyaka 3 nti nedda ng'ate gy'ayina gyemito gasimpise bakulu okujjako nalongo olina kyoyagala okugattako naye ffe twagala kwerekereza sirina nnyo kyamaanyi ebyasombi bagambye twesange abagala okundaba banendeko olwolunaku ennaku zinaatera nja kubaayo nga ndi mungi nnyo buli omu ajje n'ekizibu kye asobola owanika omukono ojja kibuulizaawo kwogera essaawa zonna ngenda kubaawo nga nyanukula ebibuuzo bwe mpumulamu omuyimbi bw'ayimba bwe nkomawo bwe nyanukula Hands for Live bwe tubadde Awanda Boy G bwe tubadde nga tugezaako kuba nga tukwaya ekyenjawulo ne Media tubadde naye tujja kuba tubeeyongeza bye bye